Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Okusookera ddala nja kwebaza bannamateeka ba Alien Skin okubanga bakoze ogwabwe, ate ne neebaza ne judicial team yonna omutwalira abalamuzi baani bonna prosecutors babadde mu nsonga eyo bonna, so tujja beebaza. Era gw'ojja genda ogambe nti Alien tebamuwa bail, tasaanita ugwaniddwe kuweebwa bail era tejeetaaga. Ne kati tukiteebeka tukitwale nti kale brother woba yeggwe gwe bakutte. Uganda kwegamba omusango gumusinga oluvannyuma lw'okunoonyereza odduka bulungi, lwakuba nti omusango kisaana musango ky'ogukuddusizza. Lwakuba nti akati kadduka ayinza okubeera lucky enough nti engeri gyabaddeko ne ku byobufuzi asobola okusikinga sayida mu mbeera ku sayidi eri bye baali bakwatibwa bye baakolanga kye. Nti kadduka omukyala egy'emisango gy'emisango mizibu nnyo ku mukazi, kubanga omusango gwa nti kadduka muzibu gwa kwedifendinga kuba byonna bali mwogerako ne nanoonya n'engeri gyakoma mu public okwedifendinga. Nze nadde suubira nti kadduka ate kukola positive bweti. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mbaniriza mwena abagenda maaso n'okubeera nga mutulaba ate era nga mutugoberera ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom kwoteeka Next Edition TV. Nze Denia okutuusaako ensonga nno buli kadde n'okubeera nga ate tukubuulira ku ebyo ebiba biriwo n'ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate okuva mu nsonda ez'enjawulo. Olunaku olwaleero emakindye mu kooti Alien Skin yagenze maaso n'okubeera nga aweebwa bail ku bukwakkulizo obw'enjawulo bagenze maaso n'okubeera nga bamuteerawo ng'etumanyira omuntu yenna ng'aweereddwa bail obimu ku ebyo bye bamugamba takkirizibwa fuluma ggwanga okuggyako ng'asoose okunnyonnyola ensonga ey'essimba ebegenda maaso n'okumufulumya ate oba oliawo n'abo beeyimiridde omuntu oyo okumekenga sure nti omuntu oyo abeera mu ggwanga ate ne bamukubiriza ennaku za kooti nga zituuse okuddayo. N'ebirala ebiringa ebyo meeya agenda maaso n'okubeera nga atutemeratemera mu nsonga nga bwe zibadde ne bwe bitambula. Kiki neno kitegeeza eri Alien Skin kyekiddako ye kyakuyiga ky'oba oliawo kye tufunye mu nsonga eno. So ensonga nnyingi bwe tugenda maaso n'okubeera nga tuzitematema then tujja beera nga tumaliriza nga tugenda naye ku nsonga ya Anti Kadduka gyo yavuddeyo n'awandiika n'agamba nti waliwo abagamba nti ndi Tanzania n'agamba Tanzania ye Canada ye Tanzania nga ennyogoga nnyo. So statements ng'ezo oba oliawo ziba ne signal gye zireeta. Meeya ogamba oti? Sina tabu ogamba yotya abatulaba ku Next Edition ne Beyond the Newsroom tubebazizaako mwebale kubanga mutugoberera mwebale natutegera matu mwebale natutegera maaso mwebale kuteekawo ka data ne musubscribinga mwebalire danse Frank Asiri muzukulu wa Chaddondo AKMC Meya ate akawungezaako nakolo n'amacagulu nakolo ayiro n'emisana ga leero. Weewaawo oye MC Meya kooti etudde olunaku olwaleero kibanda afulumi. Okusookera ddala nja kwebaza bannamateeka ba Alien Skin okubanga bakoze ogwabwe, ate ne neebaza ne judicial team yonna omutwalira abalamuzi baani bonna prosecutors babadde mu nsonga eyo bonna, so tujja beebaza beebale kubanga bakoledde wamu ne team ya Alien Skin okulayika nga aweebwa bail. Omanyi bannayuganda nabagambako bail buli munnayuganda ddembe lye okugifuna, ate kisukka mu kyeddembe buli munnayuganda yonna emukakatako okuweebwa bail. Ng'oggyeko eddembe lyo nti ddembe lyo nga munnayuganda okusiza erikuweebwa ssemateeka, ne bail yandibadde ekakata ku buli munnayuganda nti poliisi bw'emala okukukwata ng'oteeberezebwa okuba nti wazzizza omusango nayo tintekakasa nti oba omusango wakoze eki nti ensonga bwebeera nga ddala nga poliisi erabyewo emiwaatwa gy'okuba nti basobola okuzimala basobola okunoonyereza ng'omuntu bw'okyali wabweru tewali nsonga lwaki wandibadde omumibwa bail. Kankuwa ekyokulabirako
olwaleero gojja genda ogambe nti aliyenti bamuwa bail tasaanita ugwaniddwe kuweebwa bail era tejeetaaga ne kati katukiteebeka tukitwale nti kale brother woba yeggwe gwe bakutte ng'oluusi weetaaga just kuddako wabweru otambuze emirimu gyo nga n'okunoonyereza bwe kugenda kyeteeke mbigire nti kati bannayuganda kyendaba omulimu gwe twerekedde oba gwe tusinga gwe twetaaga ennyo ye munnayuganda okumunnyonnyola police bond ne bail nti mugaso ki ogwa police bond nti olwayo poliisi ekukutte ensonga tezinnagenda mu kooti ddala munnayuganda okuweebwa bondi police bondi kyandibadde kimugwana kuba ne police bondi ya buli omu eri free newankubadde nga ebitongole byaffe byokwena ddala poliisi byetuuka ne ate ne babikalubyamu but yandibadde free okusinziira ku nnambika y'ensonga eyo kati nze buli lwendaba omuntu yenna yadde yaziza omusango bataziza musango as long as tannaba kusingisibwa musango because mu ggwanga erya Uganda mu lulimi olwangu mu Luganda lutuyinza okutegeera ffenna ti munnayuganda kwegamba omusango gumusinga oluvannyuma lw'okunoonyereza n'asingisibwa omusango wabula toba na musango paka nga obujulizi okusingisa omusango buvudde yes kyokka newankubadde ate mu nsi ezimu zo ate kino kyandibadde kikola kati mu nsi ezimu kino ekya bail ne police bond bannayuganda lwemwandibadde mukiwakanya kuba mu nsi ezimu zigamba omusango gukusinga mpaka ng'otukakasiza nti tegukusinga mu nsi ezimu zigamba nti mmera bwe tukukwatira mu musango gukusinga kati gwe olina otukakasa nti tegukusinga kitegeeza bannamateeka abo balina okukola ennyo okuprovinga abakwatibwako ensonga nti ddala omusango omuntu waffe tegukola ki tegumusinga era kati awo oyinza okuwakanyiza bondi ne bail okategedde bulungi oyinza okuwakanyiza bondi ne bail nti munnaye kakati omuntu bamuwatya bail ng'ate bamukwatidde mu musango yagukoze okategedde akantu ako ekyokubiri nti abantu waliwo emisango wano mu ggwanga erya Uganda nga gitwala obudde okunoonyereza nga gitwala obudde kati kangu ekyokola kuma omusango alien skin gwabaddeko ogw'okulwana simanya bubbi obujulizi bokaboka polisi kigyetaagisa obudde bungi nnyo obuwera okunoonyereza ddala kituufu essimu yagibba waliwo gundi kamera ezaakwata oba ba eyewitnesses abalaba bw'aba yakubibwa police gundi medical report egamba etya yabaffe lwaki kololo yagira kyekyaliwo kyekiyinza okuba nga kyasipakolinga embeera eno okubanga etuuka ku sseeryo lyogirabirako kwegamba bintu bingi naye byonna binoonyerezebwa olwedde oli munda kati let's assume nti ebintu okunoonyereza kututte emyaka 5 nga gy'oli munda nekizuulwa nti omusango tegumusinga kyekisinga okuba ekyettaka so abantu bannayuganda mulina okutegeera omugaso gwa bond ne bail nti ffenna bannayuganda weetaaga bail weetaaga bond kubanga abantu bangi bali ku misango egimu nga tebaagiza ng'ekiyinza omutaasa kyekyokka at least okubanga alya butaala eno nga bwe yeewozaako nga n'okunyumiza bwe kugenda mu maaso ekyokubiri nga bagaba bondi oba nga ne bail naddala bakyuka ku nsonga ya bail waliwo ebitunuulirwa abakweyimiridde be baani basobola bakuvunaanyizibwako singa oba obulankanye singa oba ogayadde okudda mu kooti oyina obutuuze awantu awamu naddala ku misango egimu ng'ejja naggomola olina kwegamba ensonga ey'essimba eyo gye tuyinza okusinziirako lwaki tukuwa bondi oba bail ndi mulwadde obulwadde bwe nnina amalwaliro ga prison gayinza obutabusobola kwegamba there are a lot of things byolina okuteeka mu kusabako okwokuweebwa bail okusobola ogikkiriza so lwaki nkugamba ebyo byonna nti byonna ebyo tubitunuulira nti omuntu tosobola kubeera mu nsi muno ng'oli wekka olina okubaako banno olwayo ojja kgenda onsibe nga nyina musumba nyina haaji nyina mubaka wa parliament nyina minisita tegeeza nina abantu ddala ndi muntu wa buvunanyizibwa ndi good citizen bwe mba nsobola okuba nga ncoordinatinga n'abantu kikange ekyo kitegeeza bagamba nti olwaliro w'ekitiibwa twasaba omuntu oyo omweyimirire ddala aba kituufu akigwana kyova olaba kkooti eteekawo n'akasente ako
ak'obuliwo n'ak'obutaliwo nti bw'omala nti bane tugenda muwa bail naye yabukadde butaano ez'obuliwo yengeri yokka ey'okukakasa kuba ezo sente zirina okuddira singa omusango mala okuzuulibwa nti tegukusinga ekyo kyomulina okitegeera nti sente ezo ezikuggibwako kooti emala n'ezikuddiza abamu temuzigoberera kubanga mubeera mu masanyu ga mwejjerezeddwa naye ne bwe libeera ddika sitakiba nti mu buwandiiko wateeka bagibwako miliyoni 5 ba 10 ez'obuliwo ezo zijja kuddizibwa afute oluvannyuma lw'okunoonyereza zino ziteekebwawo zikuwalirize okudda mu kooti kuba ezo sente nnyingi kyova abamba bateekako sente empitirivu then n'ez'obutaliiwo ez'abantu bano ababa kweyimiridde tinike singa obulankana oba singa omisingalo olina okudda mu kooti ziina engeri gye zikubisibwamuko ebyo byonna mina okubitegeera so nze ndaba Alien Skin abadde agwana bail era agifunye n'ekyokubiri emisango gyonna egiri mu public oba gye twandiise egiri mu public opinion ez'enjawulo kwekwe okunoonyereza bail eba yeetaagisibwa amangu n'embiro ebisago gyonna kasita gigenda mu public interest girina engeri gye giteeka eggwanga ku bunkenke mu mbeera eyo yonna n'ekitongole ekiramuzi kibeera kiri ku bunkenke gy'okoma okulwisaayo omuntu ono oba okunoonyereza gy'okoma okulwayo bano abantu tomanyi their step eddako bakuba ebituli mu discussions zaabwe nabo tolowooza nti batudde omuntu ayinza oba teyasoma mateeka siro yasiki naye ng'alina okunoonyereza tulina ba private investigators tulina ba investigative journalist tulina abantu ab'ebitongole ebyenjawulo ba human rights activists ab'enjawulo kati okwewala ebyo byonna okukuba ebituli mu siga eddamuzi n'ebirala kyovola nabo balina kunoonyereza strict bw'wabaawo kyonna naddala kati mbugambe nti bail ddembe lya muntu lya buli muntu omuntu buli omu mabeiro oteekawo opinionero public debate egamba lwaki yandibadde mmibwa bail ng'olwo tulabye n'ababbi obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abalala baweereddwa bail olwo tulabye abantu abasaaba ne baweebwa bail kati ate gwe ngamba otya mbu omusango gw'obubbi bw'essimu ng'olwedde n'omuntu eyabbye essimu ali ku level ey'okuba nti asobola n'okuba ng'agisasula waliwo kye tuyita simple cases in fact omusango gwa Alien Skin simple cases because musango oguwulirwa kooti esookerwako oguteetaaga kgenda mu high court gwosobola okuwuliriza gwosobola okukkaanya ne guwazizzaako omusango n'agamba nti zeseetaaga ssente zonna zesimyange baliwo miliyoni 3 zinzirize nti wanzibako miliyoni 2 nti zinzize saagalamu n'amagoba those are simple cases eziteekeddwa n'okumalirwa chief magistrate yenna akwatibwako ensonga olw'okuba mulina public pressure gye muteeka ku kitongole ekiramuzi tebakireetera okubeera nga kikola controversial ku ethics ne professionalism y'ekitongole ekiramuzi olw'okuba ng'abantu omusango gwonna ogujja nga guli mu public interest mukisa ku tension public interest oba public opinions emirundi egisinga tekyusa kirowoozo kya mulamuzi kikuddiremu public opinion oba public interest oba public influence gye beetadde mu kintu tekyusa kusalawo kwa mulamuzi wabula ate eyambako omulamuzi okwekenneenya ensonga n'eriisa ejjogi waliwo lwoba omuntu akunyumiza emboozi n'osumagira okategedde naye waliwo omuntu akunyumiza emboozi ng'ateekamuko vibe nonyumiza emboozi y'emu gwe n'oginyumiza n'ensumagira omala n'aginyumiza n'esisumagira n'enjiwa attention kati eno public opinion ne public interest oba public vibe eno ebeerawo eyamba omulamuzi naye omusango guyingiramu nga ddala talina na wansumaki omanyi lwaki nti emisango gibeera mu public ne kamera zibaawo tuyina ne betuyita abayambi ba kooti nga bava mu public kooti beekola nabo olwo bona tulina nga gye tuboogera mu lulimi olw'amateeka naye abantu lwakuba nti ziyagala nnyo kigonza omuntu okubanga omuntu wange angoberera asobole okukyandastandinga ti kooti erina weebuuza ddeni mu kooti nti gwe singa obadde nze mulamuzi gweobadde olaba otya ensonga zino omanyi lwaki ebawa opinion erabe nti kubanga amateeka okupruvinga ensonga tuwawo kye tuyita beyond reasonable doubt okategedde amateeka beyond reasonable doubt
nti olina okubanga obujulizi obusingisa omuntu oyo musango tebuliimu wadde kubuusabuusa nga n'omulabi ali wano naye agamba ne bwe nandibadde omulamuzi nange kye nandikoze beyond reasonable what ekitegeeza kyebava babuuza omuntu ali muti bwe wandibadde ggwe wandikoze eki era kyayogedde tesigamba nti omulamuzi kyagenda okusinziirako wabula akompeyalinga kusinziira ku bakanso ba prosecutors kye balina naffe abalabi abazze mu kooti kye tulina then n'alaba what to do era waddembe okujja n'oyogera olusi lwe n'oyogeza feelings zo era nagasijja kikonsideringa era n'akuwa ne reason era tewali musango gusalibwawo ng'omulamuzi agamba nti nsazeewo nganze ku mateeka agampibwa ku ddembe oba ku buyinza obumpibwa ssemateeka naye akuwa ensonga n'akozesa obuyinza obumwe bwa ssemateeka naye n'akuwa n'ensonga lwaki yandibadde akusingisa omusango guno era na kibonerezo ki era lwaki yandibadde akuwa ekibonerezo kifaananako bwe kityo ebyo byonna byonna agezaako kuprovinga community ne public because amazima tegalina kukolebwa ku mulamuzi kyekyokka tegalina kukolebwa ku public ku suspect yekka wabula amazima galina kubanga gakola ku buli sekinoomu n'omuntu yennyini yazze okulaba atakwatibwako nsonga nga naye gamutwaliramu omuntu ali eyo agenda maaso n'okubeera nga atulaba nti abantu bano eno abalina kumanya bwe bagenda maaso n'okubeera nga bazza emisango oluusi poliisi bavuvuba emisango egyo oli n'atuuka nga alina keesi zijjudde n'okusinga emyaka gyakola ki gy'alina naye nga bagamba oyo ku kitundu kino takola ki tagambwako olowooza ebintu bino ebyobakwata ne babawa bailo ne bakomawo mu public tekigenda kulemesa oyo gwe bazizzaako omusango oba obuvune okweraliikirira obutaddamu kuloopa kuba akimanyi n'agamba omuntu ono bw'anadda atajja kumpisa bubi abantu be bajja kumbeera bubi tensioni eyawaabidde gy'abaddeko yenkana etya okusookera ddala abantu ffe bennyininyini ffe tukuliriza abaserebu ne tubafuula ab'enjawulo public figures kati gwe weekazinga omusajja yawaabidde Alienskin bwe yabadde bwe yalemedde ku nsonga Alienskin tabadde mukomera ebbanga eryo lyonna ntegerekeka tabadde mukomera ebbanga eryo lyonna so gwe buvunaanyizibwa bwo gwe gubazizzaako omusango okugulawo omusango nze ndowooza etonga byaffe byokwenda ne kooti esiga eddamuzi liriwo okusaavinga munnayuganda teririiko nti gwe oli sita oli wakabi oli waki kubanga tuze tubala ne baminisita nga babasiba kati simanyi lwaki gwolowooza nti gwe oli wakitalo nnyo eri community n'ekyokubiri nti ekyokubasiba ekigendera si kyakusiba muntu kufiira mu kkomera because takuttidde muntu naye olwayira okukwata Alienskin ne bamusiba kyongedde okulaga nti teri ali above the law kubanga abadde yeeyita nti ye aninule takwatibwako but ekyokukusuza mu kkomera ne bakusalako n'enviiri kabonero akakakasiza ddala nti munnaye gavumenti ye byonna esobola okukola buli kimu ng'omuntu tolina ky'oli ng'omuntu tolina ky'oli era ekyo kyayongerera okukakasa ddala ensi tolina ky'oli kati kitegeeza na buli muntu yenna abadazzibwako emisango ebibadde balya ssente z'abapromota ne bataagala kujja kuyimba ku bivulu omuntu agenda kwezingako akusibe ate olulala mu bantu bemuzzaako emisango ojja kuzza ku muntu nga tazzibwako misango guluusi ozizza ku muntu munene naye mu gavumenti muno gwe gyolowooza gy'osaavinga nga naye munene ng'asobola naye okukumaliramu zonna n'akuteekayo for good meya bubaka ki oba naki kye tuyinza okujja mu bantu bano abavayo nga bagamba nti bo bawagizi ba gavumenti tukolera gavumenti then ate ne bafuuka ekizibu mu public gavumenti ekuza nnyo ekyejo abaana baayo naye nga sigakaza nti gavumenti yebatuma mugende mukole bino naye ndowooza ekyejo bo tebakwatako kubanga kitaawo oba maamawo okujja n'oyonoona wabweru ku bbalaza si yage nti yonoonawo abaggwe gwe nga ggwe kubanga olowooza maama ne bwe naayonoonawo luli teyankuba teyankuba kati gavumenti ya Mwai Museveni ekuzizza abatabani baayo ne bawala baayo ekyejo kyova abeekola effujjo lyonna lye bakola ate banankola ki dadi yali mu kintu but olwekitandisa okutulaga nti ojja kukikola naye wala olwetuuka neekuwayo nga saddaaka obeera ekyokulabirako eri abalala gwebeera ng'okimanyi nti osobola okukola effujjo ewaka mu kika naye abeera omu yekka gwe n'obeera ekyokulabirako kitaawo olwakukwatako nakuba emigo okujula okutta doga yitaata bulijjo yaako eriyo nga kikambuwaddemu so meya ensonga ya Alienskin sofa nga tugitadde awo kuba ekiddako bye bikujjuka ku Fangoni Forest naye ate nga babakutidde omulamuzi abakuutidde obutataaganya be bazzaako emisango newankubadde basanga ku mirimu gyabwe we basula ne wabeera yadde oteeka positi ku mukutu ku mutimbagano
oguvoola oba okulumba bali eri bibazzaako emisango. Naye era ekyo bikujjuko bikola omuntu yenna ng'omuntu ateereddwa olina okukola ebikujjuko lwakuba batulina okubeera abeegendereza. Ebikujjuko tubyaga mbeere beegendereza tokola fujjo. Nadde mbalaba nga beepika wo nja kukola kino nnako biki mukama waffe. So what? Oli musajja mukulu oli myaka egisobola okwekolerera mbu mukama waffe. Oli mukazigo kasinga olumu tonnaba nakugira oli mukama waffe. Mu defending nga bw'osobola okukikola mu mbeera yonna esoboka naye toyaga nnyo excitement eyo ey'ekisiru egenda okuviirako ate naawe okuba ng'ozza musango because mu excitement eyo mukati owoninga ababadde tebakkiriziganya na mukamaawo that is nonsense. Kakati ensonga ekutta kati wansi ne waggulu omukyala anti kaduuka ofunye ku bubaka obuwerako obw'abaana abali ebweru nga bagamba omukyalo ono bamuwadde ssente zaabwe n'azirya ne babasuubiza emabegako nafunako n'omwana yampeereza message nga ngamba omukolera emiddala gya chapati ebiri n'amuwaako ssente myezi 3 emitwalo bajali 37 naguno gwaka ng'abanja talina kyakola ki kyalaba yakomawo mu Uganda nga talina kyakola ki kyalabawo. So olunaku lwaleero wetwogerera nga poliisi eri ku muyiggo ng'emunoonya. Minisita Baramu avuleyo n'ategeeza nti babawandiikire mu butongole bafune balooya bagende mu maaso n'okubeera nga babakwasa ensonga eno. N'ategeeza nti Kaduuka ng'omukyalo oyo talina waasobola kuddukira era kuba talina kyali naye ate nga tulabyeko ku mutimbagano ngalaga alinga ali mu ggwanga lya Amerika. Mu Uganda minisita kyaliko asaaga mu Uganda odduka bulungi lwakuba nti omusango kisa na musango ky'ogukuddusizza. Lwakuba nti Kaduuka ayinza okubeera lucky enough nti engeri gy'abaddeko ne ku byobufuzi asobola okusikinga asylum mu mbeera ku sayidi eri bye baali bakwatibwa bye bakolanga kyebyo ezo video zisobola okumudefendinga okumusikinga asylum naye sikakasa nti oba oli awo ate obubbi omisango egimunoonyesebwa giyinza ate okumuweesa asylum mu nsi ziri bwe kiba nga gwego oguliwo. Then ekirala kiri tu weside nze ngamba tannatuuka Canada speed ng'aba yakozesezza nnene nnyo mutima gunga tannatuuka Canada. Balamu agambye tasobola kusukka bwagenda e Rwanda bamunonayo wakojjawe Kagame bwagende ne South Sudan wa Salva Kiir mboyo mutabani mu lujja agamba bamubakwase bo bamukomyeho wano anti Kaduuka ayinza oba nga alina waali naye nga alina kuteekawo eyo diversion eyo nze bwe nzikiriza naye byonna kyenyinza ogamba nti Kaduuka omukyala gy'emisango mizibu nnyo ku mukazi kubanga omusango gwa Kaduuka muzibu gwa kwedefendinga kuba byonna bali mwogerako ne nanoonya nengeri gyakoma mu public okwedefendinga nze nadde suubira Kaduuka atekola post bweti serabadde ndowooza Kaduuka asobola kujja ate nga yeewozaako ku bimwogerwako wabula ate sikujja kwewaana ng'abuuza ng'alaga nti alinga asoomooza adde balowooza nti ali TZ kukaza nadde ndowooza atalina kukola post eg'abannaye neyeetereeza neyeeyozaako neyedefendinga ku ebyo bimwogerwako. Kati kino post gyakoze kabonero akande kalaga nti oba oli awo naye ebimwogerwako abimanyi nti yabiza. Yes, me I didn't expect such a statement from Kaduuka na damu kaseera kano ng'ensi yonna emutaddeko amaaso nti yabba bakadamu. I didn't expect such a statement. Okusinziira ku bino byadde nga gy'akola n'abiraga ku internet nti kino nkikoze ono muzimbidde wano ennyumba ewedde ono omudaala gwe guwedde ono akaduuka ke kawedde bo baakoledde ebirungi nga tebavaayo ku testify. Awo kafa nawe twebuuliza nti baakoledde ebirungi be baani because omuntu osobola kukyayibwa ekkumi terikyawoomu teyali Kaduuka bwobanga ddala obadde okola birungi twagaleyo ko abantu abagenda okukuweerako obujulizi. Point yange itegerekese twetaaga tufune ku bantu abakuweera ku bujulizi nti naye yankolera kino nze yange nagiraba kino ne why is it that nti gwe toyina bakuweera bujulizi. I think sina nnyo kyengenda kwogera ku nsonga za Kaduuka but tuleke poliisi ekole ogwayo n'abanoonyereza bakole ogwabyo then n'abalala abemulugunya muveeyo mwogere ne lwakuba kyennenya bakadaama nti nammwe musukka musukka bakadaama basukka ono yansindikidde wano message ez'okumukumu nga ngamba Mama Fina yamubba sente miliyoni nga 10 ne mugamba mpe voice notes za Mama Fina ne message agenda okumpeereza nga Mama Fina musoga gwampa nga n'oluganda lwete can you imagine terutegeerekeka kati abantu bafole omukazi asiba ku TikTok live buli kadde ne ku live yange abeerako nti bane account yange eri verified ekyokubiri ennamba za Mama Fina zimanyiddwa so okitegedde
saagala nyogera ku nsonga z'amafiina ezo kubanga tulipitiddeyo okuyita ku the other statement nti abantu olumu babbibwa olw'okubulwa okumanya ate abamu ne babbibwa nkiyite lwaki lwa bujega n'amaalo n'obutasoma kubanga ekirala abaana abo tebabuulirirwa nakubuulirirwa era bw'ojjagezako n'omuwabula alaba nga ggwe omukyamu olwamugambye nti oyo si yeye naddukirawo tukiraba kati oba ogenda mugamba ki so abantu n'abakola ebikolwa nga bino tubivumirira meeya era tetubiwagira yadde omulundi ogumu lwakuba ate naye tojja munenyo yabba naye anoonya kubeerawo buli muntu alina kuyitira ku munne so kati tubaleke babbe asi babba bakistopinge naye ate munnaye onoowabula bameka onootaasa bameka emboozi nnyingi zetukyagenda mu maaso n'okubeera nga ate tukutegekera ku mukutu guno n'okuba nga tukutuusaako njagala okubeera nga nkujjukiza nti omukutu ogwa Beyond the Newsroom oteeka Next Edition TV wetutadde nno munnange obubaka obusinga okubeera nga obwetaaga era tukutusuubiza okubeera nga tukuwayo ekyo ekisinga ndowooza tetujja ssukawo wano meeya ansaba Katonda atule butonda bankuumire ayongere okubagabirira ayongere n'okubakolera ebirungi twagala ensi yaffe nyaffe Uganda twagala n'obuwangwa bwaffe nze Frank Asiye muzzukulu wa Kyaddondo olwo kati bankubira ndi mu kuzunga ate kugenda mu mirala kale wangalayi masomoji amin. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.